milioni 10 ne bajja ndowooza kati nga omanyi kati bino birimu bya blogger yawa bali because eyitasobola kujja abatuukirire yawa bana bamubeerako bano abawujja obunyama milioni 10 era kyemmanyi bateeka okuba abantu oba abagoba empuuga kati olwaleero ngenda kugamba ebigambo bino mpuuga yagoba abantu wano wammanga abamuliko abamujjako sente z'okuba bodaboda abo yabakola ki yakwata Abedi Bwanika kasooka kubanga akwina mpuuga nga mpuuga takwata essaawa zino era mutu wayinza ogamba nti kakwatekwateko because eyamuwa obwamawulire Joyce Baga because ate ye muntu we essaawa zino Abedi bwakubira nkugambye kati essaawa zino Abedi Bwanika bwakubira mpuuga ali mu blacklist kati mpuuga takwata kati ate kono bwa kati yabutadde mu blacklist yamufera ante kati olwaleero Seggona asobola okuba nga akwira mpuuga namuga mundeke mwankola ekikyamunveeko muneesonyiwa mwampabya because nga bwe twayogera mpuuga bayogera naye eri ayagala kulaba abantu bano kukasuka jinja mu kisaka alawe ennomba zibuukayo batezibuuka otyo goza yali ayagala nnyo agikole yali ayagala kumanya so mpuuga nesi ye musiru bano bamuwagawo kati bamuggyako sente Abedi Bwanika bamubba ne bakola nakanaye kampiseemu gundi eno drive nabo kambasindike mu byalo basagule bagende mu kyalo agenda okulaba response eri mu kyalo nga ndala kukubo kwayise birala nga birala era singa wategeeza omukolo Bwanika teyali musanyufu kubanga kkiriza ogane kimbo omuganda wange kimbo Bwanika naye bamubba be yawa sente wuliriza katono bw'omuntu yenna buli lwakola omukolo obeera n'essanyu lingi essanyu lyo ng'abantu bazze ŋŋambaako nze nali ntunuulira mpuuga namulaba kuva ku ssaawa nga ndooza nga 5 amutunuulira ng'atudde ne bwe yagenda wali ne bamuleetera ekirabo kyabiikira Maria abakyala kye baaleeta ne bakola byonna bye baakola naye nga mpuuga si musanyufu kati n'omuntu nga tagujjaayo kyali kitabu yatuuka ku nkoko yerukaya kaakati atuuka ku nkoko yerukaya kati ye awo yali amanyi wekagweramu abantu bagenda kujjula olwokuba amanyi abantu munange abantu baganye olwokuba amanyi kati awo ab'e Masaka bonna bamutegeera atimba ebipande bonna mu Masaka Mpuuga is my leader yakola ne zibillboard sebo naziraba zibillboard Mpuuga is my leader waliwo ekintu kye neewuunya omusajja nga yalanga omusajja yalanga nakola zibillboards nakola buli kimu kyonna wuliriza nzija atuuka erukaya wagamba kati eno yegundi era awo kyovalawana teyateekayo zikamera kati yaziteekawa lukaya namanyi kati awo wekikola kiwe kyabikira Seggona takyatiisibwatisibwa mbuuza lwaki abbye nnyo Seggona abbye sente nnyingi ate abadde kukosa ne bazibba va ku muto kubba ku sente notaziteeka nazitegeera omala kugenda kuzikwata opange wootera otereka aba apanga ati joka balina obusenge akasenge kalamba busenge bulimu zibbirioni ebbiri aba apanga ati agenda okulaba ate nekyo kyenyini ate akimanyi kyekitirishiwa kyekyo n'abasajja babbye eggwanga kakati Seggona lwaki yayogeza maanyi nakati waki ali Seggona jjuka biri ebiwedde ebiseera ebiri ebiwedde yali amanyi tadda yadda ku lwamaanyi gaani nga Kyagulanyi Gogemaza yali akimanyi tadda Kyagulanyi yamuzza kati essaawa zino jjuka aba abasajja bali kye bayita ego balaba ono omwana bamulanga mwana abasajja bano betwali tulowooza mu kwambala amasuuti bakabi n'okwogera oluzungu kumbe bebakyasinza obufere era kino conflict between Mpuuga nani n'Abedi tekawaga anti Abedi tayiminangako Abedi olwalira akuwagira enkya nadda ku mulala olaba yennyini yeegaana ekibiina kye ye mafiya olaba yennyini yeegaana ekibiina kye yeegaana kyakiye okwegaana kiwe kutya n'agivaamu ne yeegaana ekibiina kye n'agenda mu bibiina ebira ng'ayina ekikye gwe weegaana otya ennyumba yo n'ogenda mu nnyumba y'omulala ogenda osule wa neiba amakago n'ogaleka kati oyinza omwesiga oyo abatutunuulira still mbadde ntunulira ku bantu abazze ku mukolo gwe abakulembeze b'ebibiina kwabaddeko Joseph Kabuleta namulabye owa NIDI yes kwabaddeko Ken Lukyamuzi owa CP oyo ffenna tumumanyi
muzeyi wakaza china kati tayina gundi yona wo mutwala wona wagenda wakola atya wanna buli wamu wo muwana amafuta kwabadde ko basalirwa tayina makulu ndoza benerabi omukolo kaya bona be yayise kati ninyo tata bona be yayise tebayina makulu yayise butaswala omukolo gubereko ku bantu abantu abadde basolo muwese ekitiibwa tebazze baaganye abadde bayinza okuwesa mpuuga ekitiibwa ngamba yani abadde nga muwese ekitiibwa tokera amazima tokera ku mukolo ngamba nti wuuno olabanga ne bano namujje yabbye bakoze okugenda Anita n'agenda lwaki teyayita sipiika lwaki teyayita sipiika nzina abadde nsubira sipiika agende sipiika mukama we mu palamenti anti kakati omusajja oyo omulaba mbagambye ebigambo bino mpuuga agenda kwewa obutwa abakungu ab'ebitiibwa bayayise bakatikkiro bani baganye bafaaza ababishopu baganye kugamba disappointed ogw'ekibiina n'aguvaako yabadde eyimuye ekibiina ekyo kibadde kigenda kubeera mwani abasooka mpuuga nga yakikulira Abedi Bwanika nga yamuddirira nga mulimu gundi nga mulimu mukaako nga mulimu n'omusajja omulala yali nga Mabikke webale so yatidde ng'abantu tebazze yatidde nga tosobola kukwogera kubanga Abedi yali yatugamba dda mujje mufune ovule empya simanyi tugenda kwanjira ovule zali mu pampa kati wuliriza kitegeeza baade bakoze ne uniform bazizizaayo kati kankikubuli olwaleero bwekimanyi nti kino kankiddemu kyogere mpuuga bakoze uniforms ez'ekibiina kyabwe banga ekibiina kyabwe kifaananga akatebe kano baade bagenda zigaba wulira katino byenkugamba bituufu nina soosi ababaddeyo nina soosi muganda wange bakoze nga uniform naye nga si overall bakoze t-shirt n'empale bakoze bedi bamujjako sente enyingi ejjo okuba t-shirts ezo ne gundi ngera nga kuliko ekibiina ekigambo ky'ekibiina nga wansi kiriko Mpuuga my leader era tekawo abiri mu maaso ogenda biraba t-shirt bazikutte bakoze katoni ne katoni bazizizaayo ng'amanyi abantu bagenda kujja yes era badde bagenda zigabira abantu bazambale Alamina nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja kubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 ennyo kutugoberera nkulamusizaako nenkubuuzaako nenkwebaza emirimu gyosobodde okuba nga ate era okola nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba tuli ku mukutu gwaffe ogwa Kimba wa updates nyongera okukusaba gwe munnanga atugoberera okusubscribinga okulayikinga n'okukomentinga tutambuze abantu baffe bongera okuba nga bawera abafollowing emboozi ate era zetuleeta oba zetunyumya wano zetubanyumiza mwe abatufollowinga nate nkomyewo ne Musumba Waswa Moses Sematimba tugenda kuba nga tunyumyanyumyamu ensonga zaffe ez'enjawulo nnyingi nnyo tugenda kuba toki mu mukolo gw'e Masaka omukolo gwa Mpuuga mwagulabye mwenna abalwisa olumbe lwa Mpuuga mu byobufuzi olumusiibula mu byobufuzi era lwade lumbe abagambye abadde agezaako tugenda tuna ebintu bingi nnyo lwaki Katikkiro yatya okugendayo lwaki Eklezia yatya okugendayo ate nga bali maze tuga nti bagenda okubeera mu mukolo n'ebiringa ebyo bye tugenda okuba nga tutunulira naye nga njala okutegeeza nti Hajimiti omulombe w'edduwa agamba nti gendayo gwe munange akulombere ku dduwa gwe alina okusomozebwa okw'enjawulo mu mirimu mu friends mu mikwano okutambula kugenda werwa ggwanga kusuubula bina byotunda bigaana tebitambula bulungi namu engeri y'ekisiranisiraani onoonyeza obufumbo bubuze ajja kuba nga akulombera ku dduwa ebintu bisobola okuba nga bitambula mukubire ku 070 mugambe nti nakulabye ku Kimba wa Updates ajja kulombera ku dduwa
ebintu bisobola okuba nga ate bikutambulira balabala sawasawa. Kale abantu b'empame nvu ntenjeru ngenda kubeera namwawo Saturday jja ngenda kubeera ewa Dr. Janet yo tugenda okuba nga tutambuza emikolo gy'okwanjira kwa mwala we nja kubeera eyo era nja kubanga kale mwenna nammwe abalina emikolo musobola okunkubira ntwongera okwogera ne tulaba tuyinza okuba nga tukola emikolo gyammwe nkubira ku namba y'essimu eri wakati awo 07042773 olina oyagala kwanjira oyagala kukyala mbaga biki oyagala gula bintu oyagala ku briefing omukolo bagukola batya biki ebibeeramu na biki nja kubanga nkubirawo tusobola okuba nga tubyogerako byonna video music juice bogezi bakatuma byonna kujja kubanga ate onfuna omusumba sasa okulaba mugamba ki buuza ku bantu baffe basibo ne banyonyogero babuuzaako amanya gange bamita Sematimba Moses Waswa emanya asatu gennina nyongera okubatumirako mwenna abali ku mukutu gwaffe ogwa Kimbo updates nyongera n'okwebaza bambi abatufollowinga abasubscribinga viewing abalaba ebyo byetukola ate ne mulayikinga mbebaza nnyo mbebaliza ddala mwebale nnyo mulimu kola gw'amaanyi era nsaba Mukama Katonda abampera omukisa nyongera okwebaza abanjagala n'abatanjagala babayeera ate munange kisinga okunewunyisa ate abatatwaga ate batulaba kubanga nze wemba sikwagala lwaki ate mba nkulaba ate kirungi nnyo omuntu okuba n'abatamwagala kubanga buli oba n'abatakwagala bakuyamba okupushinga obulamu okitegeera buli obeera nga tolina challenge mu bulamu oba nga tolina challenge toyinza kgenda mu maaso buli kaseera oba olowooza buli kimu kiteredde naye lwobeera nga olina ekintu ekikuchallenge tekikuwaga ekyo okeera ennyo ogenda okole oba okole kyonna kyobasobodde okubanga ogyewo ekyo ekintu so abantu abo tubaagala nabo gye bali n'abasa ku komenti nga bavuma nga bayomba mbalabako oli nayomba oyogedde ku gundi ate baba batuufu tetujja bajjako rights zaabwe because naye ate kisinga okunewunyisa ate batulaba ekirala nyongera okwebaza Sebuka nkwebazeeko webala emirimu gyokola banange era kansabe n'okusaba abantu baffe mwena bali ebulaaya abali wano musajja nonono simwogera kulwakuba nti mukwano gwange oba nkola naye omusajja ono alina experience mu kibayita okwogerera emikolo zibaire ekintu ekyo wanneewunyisa emirundi mingi baitha ntambuddeko naawe ebiseera ebisinga ne mu bintu ebyange ebimu nze nakutya nnyo okola ebintu ebirungi ye musajja ayogerera emikolo ate tawemula takola wabula ate n'asanyusa abantu nkuziika kitange kuba yali nze nabadde ate MC nze nakuta omuzindaalo ibananga abantu omusajja afiiriddwa bannange taata wange yafudde ono tuline mulekwa bannange naye ate nsoma ebirango kuba nze nasomye ebirango nze omwogezi wa family of course so nze nasomye ebirango na biki abantu obwedde abantu bajja oteekwa okwogera omukolo gwange kyokka ng'oli mukufiirwa ndi munaku mabugome ebirango naye that is life obulamu bwebubeera okay mikwano gyaffe Canada Australia Bungereza tubatumiddeko waliwo omukwano gwange nnyo bamitufe nze muyita Uncle Sam nkuze nga muyita Uncle Sam abeera Ohio agenda otugulira emizindalo Uncle Sam tumutumiddeko nnyo Uncle Sam mami mwenyini naye mutulabire yange mami yayingira omwezi gwa 7 abaana Isaac n'abala tubatumiddeko nnyo Uncle Sam tukutumidde ssebo nnyo musajja wange nnyo musajja wagonjo musajja wa kitiibwa embeera gikwata siro talina buzibu n'akamu so Uncle Sam nkutumiddeko nnyo nyini ddala n'ebyokakalabya emisomo ali ku misomo gikakalabye kyemmanyi nti mu bbanga lya mwaka gumu oba ebiri ojja nga ne mami bwe yamaliriza leero akawakati bw'oyingira mu America okuvaayo muganda wange tewaviika mukyala yagenda kusoma yamaliriza kati lecture eri talina na budde budda Kampala kati ne so Uncle Sam tukwageza birungi byerere naye nga mwebale tulaba Uncle Sam mwe tweyanza ekyokubiri wale kusupportinga isiko naye ffe tumita Uncle Sam okay ntandikirebwa nze wona wontwala nkukuliseyo Masaka wagenda wali ku TV wali ku lwe Masaka ku luguudo olabe kiki waliwa nze sigenda mu lukuŋŋaana lwa sitaani Sitani wakubya olukuŋŋaana okutabaganya okwetaba n'abantu tobeerawo sijja kubaawo era siyinza kubaayo
saasobola kugenda naye ekirungi nali mu bintu nze nagoberera bwe kimu nakikola ki nange nabigoberera nakiraba omanyi mu nsi omuntu newaaba mubi sooka olabe osooka yes toyogera nti oyo gundi mubi naye sooka weetegereze ayinza okubaako akalungi okitegeera yes so kati okuva mu mbeera yona nga bwe tuze tubyogera na buli kimu kyonna naye nina okulaba buli kimu kyonna nga bwe kitamba byonna sebo kyoba tutandike ku lwakuna ng'ayisamu drive tutandikire awo tutandikire drive drive nagiraba sebo ng'alina enkuyanja y'abantu ku mmotoka enkuyanja y'abantu yali nyingi nnyo ku mmotoka baali abantu 15 abaagoli bagoberera emmotoka 15 atayinza n'okwesa naye nekubuulire Katonda yakola omusajja gwayita Mpuuga badda Mpuuga tuli kusomako mu byafaayo wakola akavvulu taata Mpuuga kati baakola akagundi kali bwe kati lwaki yayisamu drive yayisamu drive asooka alabe ki ekingina akola ki abantu banaamugoberera yali yagala kuprovinga bano nze ndi waawa ndiwe Masaka abe Masaka drive agitandikira Lukaya agitandikira mu makaga ga mutawo kati gula kwa mwalaba Lukaya drive agitandika Kamengo kale Kamengo nayo Masaka kati wuliriza nno kati kankubule egundi entuufu Kamengo actually Kamengo semede mpiji oba mu mpiji actually oba otodde okufuluma mpiji oyatandikira okutandika ogamba nti ajje Kamengo nga alina abamugoberera kati Kamengo tewali yadde omulema naayita mugundi wano bayitawo wansi buwama tewali yadde omulema natukano bayitawo batya kayabwe tewali yadde omulema era natuuka ekiseera kati n'omutwe nga tagujjaayo kyali kitabu yatuuka ku nkoko yerukaya kakati atuuka ku nkoko yerukaya kati ye awo yali amanyi wekagweramu abantu bagenda kujjula olwokuba amanyi abantu munange abantu baganye olwokuba amanyi kati awo ab'e Masaka bonna bamutegeera atimba ebipande bonna mu Masaka Mpuuga is my leader yakola ne zibillboard sebo waziraba zibillboard Mpuuga is my leader waliwo ekintu kye neewuunya omusajja nga yalanga omusajja yalanga nakola zibillboards nakola buli kimu kyonna wuliriza nzija atuuka erukaya wagamba kati eno yegundi era awo kyobalawanona teyateekayo zikamera kati yaziteekawa Lukaya namanyi kati awo wekikola kiwe kyabikira atuuka erukaya abatunda obunyama nga buli omu agira bwati bava ku mmotoka ya Mpuuga bagenda ku balala bagenda ku basi ezigenda embalala bava ku mmotoka za Mpuuga kuba zonna zaali awo nga zonna nkalu ne bagenda era abali ku Mpuuga bebo byajja nabo byajjaera bodaboda bana b'okuwa ssente wabalabako bakugamba wuliri mbu naye nabiwulirako yagaba milioni 10 kuba driver yagaba milioni 10 kuba bodaboda kuva mu Nnyendo bagabira abo mu Nnyendo nga balina funa sente mekameka mbu yagaba milioni 10 ne bajja ndowooza kati nga omanyi kati bino birimu bya buloga yawabali because eyitasobola kujja abatuukirire yawaba nabamubeerako bano abawujja obunyama milioni 10 era kyemmanyi bateeka okuba abantu oba abagoba Mpuuga kati olwaleero ngenda kugamba ebigambo bino Mpuuga yagoba abantu wano wammanga abamuliko abamugjako sente z'okuba bodaboda abo yabakola ki yakwata Abedi Bwanika kasooka nga akwina Mpuuga nga Mpuuga takwata essaawa zino era omuntu wayinza ogamba nti kakwatekwateko because eyamuwa obwamawulire Joyce Baga because ate ye muntu we essaawa zino Abedi bwakubira nkugambye kati essaawa zino Abedi Bwanika bwakubira Mpuuga ani mu blacklist kati Mpuuga takwata kati ate kono bwakati yamutadde mu blacklist yamufera ante kati olwaleero Seggona asobola okuba nga akwira Mpuuga namuga mundeke mwankola ekikyamunveeko muneesonyiwa mwampabya because nga bwe twayogera Mpuuga bayogera naye ng'ali ekamwoca nga batudde mu gundi yaabwe mu meeting y'abanene elders b'ekibiina yes ne bamugamba ffe tugenda kukubikkirira zaayo sente lekulira ekifo wabula osigale ku kyabwaki Deputy Buganda yes kyalikirira nnyo nakkiriza naye nakyanga kituufu
because lenyini yakiraba ajebweru kati mulamu nenyampuga tumusonyiwe abamu abyabebana abasajja buyafuluma ebweru aba atambula bati nga kiza nokizira gamba ngena nakwetondera eggwanga netondera eggwanga mbagambe ti bannange munsonyiwe ekitufuna abasajja bankola akabadi era nga omanyi obukodyo bwa NRM owuliza ebigambo bino muganda wange wabula abayogera nabo actually abafuluma bo bebasooka omukubira kubanga bisimu baali bakimanyi because Segona teyaliyo mu meeting teyajja wamazi yes teyalimu because odi yali akimanyi amukubira ndo obusajja bugambe wetonde wekitiibwa tumaga gwetonda kiggwe gwe omukungu wa kabaka gw'omukungu wa kabaka kabaka Buganda gwezimbye kabaka awulira ndi wetonda owekitiibwa owekitiibwa otandika otya okwetonda n'agaana n'awaganyala abaali awo Semujju ng'ana ng'akuba ono weefudise kulaba nga weetonda mpugo ogenda tumalamu mpugo ogenda tumalamu amaanyi ebyaddala kokoze ekintu ekyo ffe amaanyi gatuwedde gweomusajja gwe tulabiddeko ebintu byonna otandika oti olaba nze Semujju seetondera nga FDC yadde nkola byange kati nkola byange nagabesije kati ndimu simanyi yagina bati ye katonga negundi nene yenajja nankumbi anti yawanganguka nadda mu ye katonga n'agamba nze olaba nagamba sigenda kola bwenti atuuka Segona amugamba kate Segona omumanyi sebo tetuli babiti bw'oba bw'otyo bw'ogenda okukola bw'otyo ekintu tukivuddemu kati asembayo agamba Katikkiro ebyaddano byenjogera bituufu manyi tuwogera emituwa n'abasinga nebooza nti tuteebeza buteebereza kati omuntu bakiyita kumalagobe mu kibya ye Katikkiro kabaka gwe yawa owami teyeetonda Katikkiro tokigeza jjukira bali bwe bati nani n'empuuga nekyeyamukoze awo tugenda kujjawo Katikkiro kasita yayogera n'agattako ne bano bebase bamugamba byoli ali baleta abinyooma Katikkiro kasita yamugamba because jjukira Katikkiro tayagala Bobi Wine kino kankiddemu nkyogere nga ntudde ne mu kamera Katikkiro from day one tayagalangako Bobi Wine because Katikkiro yali ebitiibwa byonna byali ayina omanya omusajja ayagala nnyo ebitiibwa yayagala opposition agiwamba abeerenga yekabejja agenda okulaba nga tewona omusajja amuwambye ate omusajja mukujja n'abebitiibwa bye bonna n'abasaanikira lumu yes kati bwe yajja Bobi Wine n'abasaanika that's why bamutakako byonna musimanyi ali ebisiyaga simanyi enjaga musimanyi bavuma kabaka musimanyi biki n'abekulu b'ebika ndoza tujja kujjawo awo tunawo tulinawo tugenze so kakati mu mbeera eyo bambi mpuuga musobola okuba nga mumunenya kirufuna ffe tumunenya yalika gundi eyo bamuwaga nnyo bandi wagoni kakati tuzzeeyo ku mukolo eggulo limu ayisiza mu drive luka bamuŋŋonde bamugambye genda nalaba waboda nga muga gwe wali waboda yali musajja nga gwe walabye waboda yali namulabye wabadole kime kyaba wenyini mu lukaya totukuba kisirani tuleke genda bakyala nga bakutene obuti bw'ennyama totukuba kisirani tuleke musajja gwe tuleke musajja gwe twesonyiwe tuleke genda yitawo ogende imagine wagamba gundi ye eriyaye ku lunaku lwe lumu Abedi ayingira ebyalo byeyo okusagula abantu ne Mukaku naye ayingira ekyalo ekirala okusagula abantu ate yakoze ensobi katono nnyo nsonyiwa kuleeta Mukaku kisirani omugenzi Mukaku mu byobufuzi wesemeze Mukaku ofune ennaku mu nsi bali abantu babiri abantu bakyalina ekisa ndowooza abola abantu oza Katonda byava kati kangeze Abedi Katonda yamuvaamu bansonyi sala omusango yamukola ki yamuvaamu toyinza kusemera Abedi bwanika nolowooza nti ogenda kuba successful tosobola kusemera ekyo ekisajja kimukaako waliwo kyebeko nga kyenyini kyo kyonyini kitunula nnaku njereere kimukaako n'obulogo kyakakirogo ekyo kiza n'okuba n'ekiseze ekyo ekisajja ekyo be bakyusa empanyi z'abantu ku byalo ekyo ekisajja ekyo be bayiwa obutwa mu mmere y'omuntu akoze omukolo ku kyalo era nabo kyoge kiruma amannyo nakirabye ku mukolo kyona kyesibye akaguuni bakikubamu abaana bamuyisamu eggaali ku olwo tewabimanya ate kyo kisimadde sikimanyi ate nakyo ekifukamidde kyona bwekiriwo ekiri kati bwe bagenda ku lwokuna
eno mukama wabwe ali mu kuyisaamu drive ya mmotoka bamukwakula drive bo bayingira mu byalo byeyo basomba abantu andi naye bamuwa ssente ezinasomba abantu I know n'Abedi ne bamuwa ezize ez'okujja abantu beeyo baba alimbo bakyesatu okubajja mu byalo eyo okujja ku mukolo kati bakulayo engeri ya meeting baba bali abatudde abavubuka gye baava MP ebikonde nga tebabayisaamu ate kumbadde sikamanya era lumukaku mu mujozi go gwalaise ne ya white gyateekako kibandegi olwo nga bamukubye eggulo limu bamukubira mu constituency yani omuvuka bamuyitaani alina constituency gye baalimu naye wanuupu abaana bali ludda waabwe nga beetagako okubirabo abamwisamu eggaali nandibaddeyo singa badde bategeera kati bayita poliisi ejje poliisi ebagamba nammwe mwakoze ensobi temwasoose tugamba nti mwagala security leero poliisi yayogeddeko ku mazima timwagala bukuumi leero poliisi yayogeddeko ku mazima anti poliisi yali awo temanye ani gwebeereka ani gwebeetwala abakuba weebali naye bakuba weebali bonna bakibiina kimu bonna banuupu tebabitegeera babuuza katukubaani agavuka gawe temujja kukubira eno olukuŋŋaana lwammwe mu lugja eyo mu constituency ya munna NUP mulala omulala tuzeekanyike baali bagenze mu constituency ye kujjayo abantu babaleete eno babasomere enkya jjukira baalinga balina okusomba abantu balage tibalina abantu bangi gwe baaliko okunaku olwokuna kuyingira mu byalo eyo kusasula abantu kuteekayo zikosta zinasomba baki abantu abanajja enkeera olwo mukaaku kumulaba ng'afunye bandegi bakola omukolo ogwo nga byayi beeka byayi ow'emawogolayi MC tamukuba bantu tamulwana ndowooza olaba efujjo kati yosini ate wagisubwa ayo sigimanyisa akulimba bantu tugende ku mukolo kakati katonda agenda ku mukolo mbadde njagala abantu abo abakola ku mukaako beetagakwako kira abakola ku mukaako sikimanyi ekyo tugende ku mukolo so tutuuse ku naku lw'omukolo emisa yalina ntandika sambeka si ssatu basatu yalina tandika ssaawa 3 kubanga zinatandika okugoberera ku ssaawa nga 5 anti emisa yalina tandika ssaawa 3 bwana mukulu eyali alina ojjukulembera agenda tutuuka ku tenti ng'ekidaala bikalu agamba nze sisobola kuyimba misa abantu watali bantu ono gwe baayita gwe bamusindikira jjukira omukolo ogwo Saabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Bishop Paul Semugere yalina ogukulembera ng'ali wamu ne Saabasumba w'essaza ery'e Masaka Bishop Severus Jumba kituufu ndowooza bafuna okuwabulwa ne babagamba omukolo gwe mugenda okugendako ng'omukolo gwe mugenda okugendako mubeere beegeza jjukira waliwo ne bafaaza abadde nga bajja bakikuba bangi tujja tubalaba era kino kasooke neebaze nene musajja buloko naye kandeebaze ku bakatuliki ku mulundi guno gwokka kambeebazeeko abantu abo musooka otera omuntu ogenda mu bukatuliki nga takoze ekyo amanyi lwaki kyenjogera lwansonga nti abantu abo bazze balaga nga tebali kye bati bafunye omutima nze luli nalinga manyi omusiraamu yalina lo bayirawo abasiraamu balina omutima nti afiira ku mazima naye mukatuliki yaddidde ng'oli ku bakatuliki ne betulwadde nga tulaba bakukutire wa pulezidenti abasinga okukutira balokole bapasita betumanyi wano mu tawuni ab'amaanyi ne batuuka n'okwewala nabo bennyini nze ŋŋenda nze makulira nawutuka n'okwekuba naye ŋŋambayo mukatuliki yazze n'akuba mukatuliki munne nti mwalabye faaza ng'agenze mu state house okitegeera era sigenda kulimba abakatuliki kino kyokka nziremu nkibeebazeeku abakatuliki mwenna mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kino kitubazze boogera amazima waliwo benalabye bayita bafaatha kiibi ate ye muveeko ye ate ye mulala yasalawo omulala ebya green oba webukalango yabadde mu bya green twebaza biki twebaza kutongoza bubbi tetugenda okwebaza oyo bannange batumukolera eki naye tumusondere ku mmotoka ate bwe basondera gundi sekakiti naye twandikize tumusondere ku musajja oyo omusajja oyogedde ebintu ebyo ne ziva ku mutwe otiko ne lummera empulira essanyu lwaki kubanga omukolo ogutandika nga abantu baganye era awo mpuuga yetandika okwekengera Abedi atandika okwekengera ani Abedi n'oli mukaaku atunula mu butebe era woba otunudde bulungi vidiyo
tenti Mpuga mu batule manji tewaliyo ba. Tewaliyo bantu nagiraba. Otebenga buka. Yali ne mukyala we wano. Nzoza ye mukyala we oyo. Mukyala we. Mwanyina wa Kyagulanyi. Yes. Anti nabbanja. Ye nabbanja. Kakati okulaba eri nga tewali. Kati no waliwo abamu we baagana okulaga nga tewali yadde n'omuntu n'ogwo. Waliwo we baagana okulaga bana aba media. Omanyi sente ati abayisaamu esente. Zali nyingi nnyo nange nkimanyi. Sente zateeka mu media zali nyingi naye akansooke neebaze. Neebaza Katonda aba media mwali ya sente mwebale nnyo namwe abaali Mpuga nji tukolemo tuli sente muzirya ebitala ate sitwabibongolako byakoloka keke ate sebitaano ebyo era namwe abaaliyo ne mulya ne ku mmere baŋŋamba mbwe emmere yasigala nangi yabasigala ne bagitwale wakati abantu bajja gomba kitegeeza emmere okusigala kati jjukira mbwe emmere sinambu emmere yali nnyingi nagiraba eggulu limu nga bawaata amatooke emmere yali nnyingi amayitirivu kakati emmere nkugambye abantu bajjanga bagitwala ne bana abatali ku mukolo bwe bajjanga because abaafumba balinga babamanyi kati nga bana abafumba bagamba kisitu yangu naawe jagolo n'emmere nkugambye baasomba emmere tugende mpola mpola njagala tutemeteme segment by segment kale omukolo okubeera nga guli mu tenti tusooke ekyo ku Mpuga bwe yali yeeyitanga bwali owakabi nanyini Masaka tenti zaali zeetaagisa abantu yali wakubatuuzaawa kati oba yali yakizudde nti bajja kujjayo akakodyo ka tenti because singa yamanya nga bwagamba because Kyagulanyi wona wabadde agenda tenti ebira actually bakugulire ku stage ate abalala bajjaamu abalala tebajjaamu kakati kyamatira okukola tenti yali ayagala yakitega tebajja kujja byonna yabikola Mpuga yakimanya abantu tebagenda kujja kkiriza okoleki yakimanya lunaku lwa drive ekyamusizaamu drive yali ayagala kulaba abantu bano kukasuka jinja mu kisaka alabe ennomba zibuukayo batezibuuka otyo goza yali ayagala nnyo agikole yali ayagala kumanya so Mpuga nesiye musiru bano bamuwagawo kati bamuggyako sente babedi bane bamubba ne bakola nakana kampiseemu gundi eno drive nabo kambasindika mu byalo basagule bagende mu kyalo agenda okulaba response eri mu kyalo nga ndala kukubo kwayise birala nga birala era singa wetegeeza omukolo bwani kati yali musanyufu kubanga kkiriza ogane kimbo omuganda nga kimbo kubanga ne bamubba be yawa sente wuliriza katono bw'omuntu yenna buli lwakola omukolo obeera n'essanyu lingi essanyu lyo ng'abantu bazze ŋŋambaako nze nali ntunuulira Mpuga namulaba kuva ku ssaawa nga ndoza nga 5 amutunuulira ng'atudde ne bwe yagenda wali ne bamuletera ekirabo kyabiikira Maria abakyala kye baleeta ne bakola byonna bye baakola naye nga Mpuga si musanyufu njako tunule facial reaction eya Mpuga ng'olabira ddala nti si musanyufu era saalabako ku Mpuga ng'asanyuse era kati mbuuza lwaki yakitegeera olunaku lwajjo bwe yatuma bano bagende bye baabakola naye nyini drive gye yakola kati nkugambe yaggwamu ddala amaanyi era olunaku because yatalina kyalina kuzza nga talina kyakkola era singa yali asobola ogamba nti mumanyi nti twongereyo naye yakimanyi kikoze eki kiyise lwaki ekereziya babishopu baatya omukolo gwa Mpuga anti kati wuliriza Bishop Severus Jumba omukolo gwali mugundi ye teyaliiwo Bishop Paul Semogerere yali alina okubeera omutambizi omukulu ow'e Kampala teyajja ne basindika mabwana mukulu ne bamunsinya anti bakitega nti omukolo gwa kibi bali bantu banaddiini bwekyoga tebakimanyi nti Mpuga yabba bakiramu era bakimanyi bakikola ki anti awaayo mu kyaki kirabika ne bwoba owaayo mu kyaki ate kintu kyensinjala ku bakatuliki balina fawero katulina kintu ekyo katusonyiwe katukolewe tuti nti omukatuliki baagana okusabira katolo bwama mukatuliki abaganye era abasajja baba kugendayo bali basoba obukatuliki faza yene yandiyimiridde kati kino kankikugambe muganda wange Bishop yani Semogerere w'e Kampala ne Jumba Severus Jumba w'e Masaka baba kukwata ekkubo ne bagenda era abasajja mwe kamba kubira engalo bakukwata ekkubo ne bagenda obukatuliki bali babusse Episcopal Conference yatula olukiiko lw'ababishopu bakimanya nti ogwo omukolo gwa kibi
kkiriza okoleki kubanga njagala nkubuuza ekibuuzo yali yeebaza ki thanksgiving yaki katonda muwabula mufuula mututu thanksgiving y'okwebaza katonda yabbye ebitaano gwe waliwo ekintu ky'otunuulira mpuga ekigendo ky'omukolo omukolo ogwo gukola thanksgiving weebaza waliwo omuntu yaŋŋambye n'okuŋŋamba nti kubiriwo omuyaga mpuga gwayitamu omukolo gwali tegwetaagisa gwaki gwetaagisa kubanga kisooka buli muntu yenana kale era omuntu omu yandibadde akimanya nti ali mu kuvuganya ani Kyagulanyi ayagala naye amulaga amaki nti naye alina amaanyi kiringa nze wenabeera ng'oli kimba oli muganda wange nemba nga nfunye obutakkanja naawe okiwuliriza nentandika okwebisana n'ebikolwa nentandika ogamba nange omanyi kyengenda okukola ti nange kankole kyano nkwekisampo oba kale nange kanfuna omuntu omulala akola ki ankusaaza naye nga kimbowa bwekinebwe kiti kati nema nengamba kakole bweti naye nga n'omuntu akiraba abazi batugobera gani ate Sematimba nedda because akimanya nti Sematimba kyakola ayagala kukola ki biri nnyo mu bayimbi eyo nayimba biri kati si mu bayimbi bokka ne mu mirimu ate olese ekintu kyokuyimba interview gye twasembayo eya John Segawa waleeta bwino abantu bayagadde bwino ate leeta mutuufu waliwo ne yaŋŋambye wayogera kulimba lwani spare tire eya true story kati waliwo eya comment n'agamba nti yasasula ne ani omukyala gwe bayita mulinde ani omuyimbi Mariam Mulinde naye alina lwe yayimba simanyi spare tire wasanga ekoze eki alina lwe yaddamu nga naye anti babisanya kyali bwe kiti wanyana si muyimbi twabyogera kati kyova olaba naye yagamba kankwataani Mulinde lwalirimba ki lweyadda mu spare tire nyimaza Mulinde waliwo lwe yadda mu spare tire nti simanyi origin ebeerawo simanyi ebikadde bibira naye n'origin ebaayo ndutegedde simanyi ndutegedde nalwo mbulwali nga kati olwo Mariam Ndagire naye aguze yani Mulinde naye adde mu anti ye Mariam yasooka n'akuba bakoto simanyi tonvuma bako sivuganye nawe gambo byange si bingi omwana yasimanze byenkola kati noli naye n'aleeta kati agenda okulaba nga ye tajja kigira yekka naye n'agamba kagambe Mariam Mulinde because bonna bali mugundi yemu kati Mariam Mulinde yayimba olwo olulala oludda mu spare tire mwanyinaze wange Mulinde kino kyanyinaze ekyange abaana baleetedde bwino ssebo ate tujja zikebera tuzirabe gye ziri waliwo olwo yayimba nga naye adda mu luli anyway tukomyeyo ku mukolo gwa mpuuga mapuuga kakati mpuuga de mapuuga eklezia teyazze era ne baweereza beebale ku butamuswaza nnyo ne bamuweerezayo bafaaza abo munsi nnya bagenda era eyakulemberamu emmisa mu nsi nyooli bw'amaliriza dereeva we avuga emmotoka paka ku tenti ye bafaaza balinnya bagamba ebiddako tetutwala kumanya emmotoka wagiraba yali ku BP nagiraba kati wendabira n'awalala bamuyita okujosabira era singa tebata kigundi kya Mariam kya Bikira Maria okimanyi nti yali asoose okugaana okujja yali aganye wetegereze gundi eyo yali aganye naye bagenda okulaba nga baleese kyebo kye baleese ate nabo baali bagezi bakimanye kabaletani omanyi baali baagala okuba ekintu kino bo beefune nti bo bakatuliki nnyo bagenda kuba Kyagulanyi nga bayita bakuba ebintu biri bakuba Kyagulanyi mu bukatuliki ne mu Buganda nga balowooza bagenda kukozesa obukatuliki n'Obuganda bajja kuba mukoze eki baba mumazeewo naye nebeerabira nti ate abakatuliki bategeera because ne Kyagulanyi muki mukatuliki ate naye Muganda kati bano abalala abataka bano gwomanyi sente bakugamba abataka bano abamu bano abaava ne boogera babawa sente nze nkuula ebigambo bino mbiwulira buli sijja gamba nti mbikakasa naye mbu bano abataka bano abajja ne boogera waliwo omutaka yajja n'agamba mu amasannyalaze bwe gasukka ennyo simanyi ne gakola gatya simanyi wakika kyengo abasimanyi ki kati bakubali ne bana abalala simanyi biki amasannyalaze gasukka simanyi ne gakola gatya simanyi biki gakola bwe gati naye nga babawadde ki
sente goma sente yatambula ugimanyaawo sente yo yafa kumuka kale awo tuvuddewo tugende ku Katikkiro lwaki Katikkiro yazira omukolo gwa musajja we ow'ekitiibwa munne pressure yali y'amaanyi ekisooka kubakkiriza ogaane Katikkiro n'empuuga bali bwe bati yes naye Katikkiro kiriza ogaane alina pressure gyalina esooka eri bweti ya Kabaka alina pressure ya Kabaka kubakkiriza ogaane Kabaka tali bulungi ono omusajja Kabaka Katikkiro mukyali wano muyinza n'okusanga ng'afudde nga teri amusse Katikkiro pressure ng'emukutudde ng'afudde ki anti omanyi gwe abantu kiriza ogaane naffe nange kenyini kadimandi teri muntu alina mirembe ku lwa Kabaka taliyo onakulajjo yabadde mu Kabaka yasooka tugamba Kabaka ali Germany tugenda okulya nga alina wa Namibia esaawa zino okwakisesinga Kabaka olina kuyita ate mu President Museveni abadde abataka naye babadde baffere bali badde bagenze kutula ddiiro situfu yes naye era kisiiru kati esaawa zino okulaba Kabaka era nakyo kikyangu waliwo abantu bakugamba gyali ali empewo gundi y'amaanyi ali mu byalo eri kitwale nti wabali Uganda kitwale nti ali Sironko ali Sironko oyogede bulungi ali Sironko talina mbalala ali Sironko bamuteeka moto oyinza ogamba ali mu faamu ya nte so ka pressure kali Katikkiro kati pressure ogimanyi eyo Katikkiro yennyini akimanyi ekitufu abantu nti mpuga yabba akimanyi bulungi oli mukwano gwe balinga ba Luganda so okugenda kwa Katikkiro ku mukolo ogwo kyabadde kiyinza okubaako byekireetawo ate Katikkiro yabadde asobola okuyitawo ne bakuba endabirwamu katola nti abantu bakyayika mpuuga ate abantu bakyawa Katikkiro kakiddemu kyekugambe nti abantu bakyawa mpuuga naye abantu bakyawa Katikkiro ate bwe kituuka Kabaka waabwe ate kyakabaka nze no mpuuga kati bayinza obutamukuba mayinja because yabba bubbi naye ono bingi ono teyabba naye okubazanyira ku mutwe gamba nekyakabaka kyennyini okumugamba nti ali Namibia teyasooka kigamba omusimanyi alwadde alaje bayithewo Katikkiro otuzanyiddeko nno Kabaka zaalabika bubi ate mwalina alaje gwe nolaba nti abantu fetuli basiro tetumanyi balina alaje fetulina abantu baffe abalina zaalajes notabeera kiriya kutubuulira nti omutanda tubalina abalina za allergies bangi nnyo n'atuuka okututegeeza omutanda nga pressure emaze Abaganda nga basoose kumutabukira ejjo yabadde mu lukiiko lwa Buganda nga batongoza embalirira n'agamba nti nayogeddeko ne Kabaka Kasimu olunaku lw'eggulo Kabaka musanyufu gyali engeri gyetambuzaamu emirimu era abatumidde nnyo nabiwulidde nenja nkubuuzayo muganda wange ekibuuzo oli musajja Muganda embeera yonna etambula ogimanyi ne pressure eriwe ogimanyi bw'abanga Katikkiro yayogedde ne Kabaka ne okimanyi nti nabwakwata bukwasi voice note ya Kabaka wuliriza ku pressure gyaliko Katikkiro tetuganye Kabaka ekitufu aweewo kirwa tetwaga waliwo ebintu ebimu nga protocols n'ebirala byonna ebiri ku Kabaka ne ku pressure Abaganda gwokimanyi nti sina Abaganda bokka abantu balina pressure Kabaka wansi yono oyo Kabaka ayagalwa nze kulaga ebigambo bino Abanyankole baagala Kabaka abalugwala mulimu abalugwala baagala Kabaka abasoga baagala Kabaka Abanankani Abanyoro baagala Kabaka Amutebi Kabaka teri Kabaka asinga kwagalwa mu nsi nga Kabaka Mutebi. That's why yakwata n'Abanyarwanda n'Abawanga waliwo akiikirira n'Abayindi mwebali kakati essaawa zino lwaki tokwata voice note oba gwinga Katikkiro because ye Kabaka waffe weeweeru kwate kuba ogenda olabe Kabaka kwata ka video ng'oline Kabaka mukyo tuweereza ebifaananyi by'abantu abalala totuwa bifaananyi gwe tulage nti Kabaka woono kambuuza kibuuzo Kimbowa tuli ba mukwano tuli ba Luganda benduula nengwa ku ndiri okakasa oyinza obutajja kundaba nzija era abantu oba kale kangeze ndi mukama awo oba goli mukama wange oba ngoli mukama wange b'olwala nyinza obutajja mu ddwaliro olina okujja bwe nzija mu ddwaliro sikwata bifaananyi ne video ninaga nti bane munsabireko mukama wange mulwadde Katikkiro wali omulabyeko n'ekifaananyi kyonna ng'ageza okulaba Kabaka Katikkiro n'Abagereka mu bantu abasooka okulaba wali olabyeko abantu bwe banyega nga mugaa nti bakyamu
Katikkiro singa owuliriza kyogamba Katikkiro asobola okugenda okulaba kabaka okay kale ngaye bwaga nti ali fine ne bamukwata ka video ng'ali ne kabaka n'abaako kyayogera naga nti bannange ti Abaganda namwe abantu bange mwenna mu Buganda ne Uganda gyendi mbatumidde yes ndi mulwaddemu naye nja kuba buki waliwo ayinza okuba n'ayogera ebigambo byonna abatusirisizza bwe bavayo ne boogera nga bagamba abaana bavumi muyisizaamu obwakabaka muyisizaamu amaaso abo banuupu byonna biteeka ku nuupu buli kibi kiba kiteeka ku nuupu obusiyaga buteeka ku nuupu abavumi ku nuupu naye nga weewuunye teri abantu bavumi nga basinga nga ba NRM kati eyo pressure yeyaganye Katikkiro okujja ku mukolo gw'amapoga yategedde bajja musabula anti Katikkiro abakujja kubanga tuganye Yesu tiganye bano babapangisiza abazemu abamu ababapangisiza naye kirizo nga tekijjaawo kubanga tebaagala kabaka kyanjawulo kituufu ekyo kyokwagala kabaka kyanjawulo ekyo kituli mu musaayi ekyo kya musaayi ekyo si kya byabufuzi munange si kya byabufuzi nkugambye no wa NRM ayagala kabaka okay kachiteze katini owa FDC owa NRM owa anti owa DP kazi DP tekyaliwo DP ye NRM bajiwasa okay ne nabo bagalani bagala kabaka DP UPC Uganda Federal Alliance zona baziwasa bazita NRM kati bawabwe ye NRM ekituufu ate abafumbo nante enyali omwami naye kati nabo abafumbo abawasibwa NRM nero nabo bagalani nawe okoze ebyewunyisa mu kibiina ky'abantu abantu ekyo bali mene yikuba nawe nabo benyini bagalani bagala kabaka ekyo tebakiteekamu ekyo kyokwagala kabaka kali kimu byabufuzi lwakuba nti kati bano bakiteekawo ne bakiteeka ku nuupu so Katikkiro akubira mpuuga we nti kati yamugamba muganda wange siganye nti ekitufu oli mubbimu oli muganda wange oli mukwano gwange sijja kujja kubiriwo ntideka ate buli Katikkiro abakojja badde bajja mukuba kituufu awo tuvuddewo tugende ku biiti endala nalabye ababaka ababadde ku mukolo soka ebigambo bya Sseggona soke babaka ababaddeyo tumasooke tubamenyeemenyeemu ababaka ababadde ku mukolo tebaaweze oba tebaasusse 8 tebaasusse abadde atulaga nnyo nga bw'alina abantu abangi ababaka bonna bali ku sayidi era mbu y'omu ku baaleeta ekitundu kyonna ekisinga ekyababaka bali mu parliament ne mu speech gye yali akola yagamba nti ab'e Masaka mwakkiriza ne mulonda abantu bennabalaga naye abantu tebazze ku mukolo ba MPs tutandikira lwaki ba MPs ba nuupu baaziza omukolo gwa mpuuga ate kati ekisooka kiri bwe kiti nga bwe kugambye ekisooka nga kakiddemu kikugambye kati saa zino mpuuga ye sitaani ekyo tegenda kijjawo mpuuga yaani sitaani sitaani gamazima kyo tekijja kuvaawo so ba MP baatidde okuyiira ku lujjuliro ne sitaani baabaweereza sitaani naye alina abaweereza be abaweereza ba sitaani baatidde bonna era asistanti wa sitaani Sseggona yabaddeyo n'abaweereza bano abakuma ebyoto kati ne mukyala wa sitaani ani kankolaga babaddeyo abasinga obukulu assistant wa sitaani ye Sseggona yabaddeyo sigina kitya kyogera mukyala wa sitaani omukyala omuto owa sitaani yabadde ku mwanjo yani kati malayika wa sitaani Abedi Bwanika naye yabaddeyo joka sitaani aba malayika naye naba malayika abe ayina abaatuma ku mission abaatuma ku mission Abedi Bwanika sitaani malayika wa sitaani naye kati malayika bamugobye mu bwakabaka bwa sitaani sitaani yamugobye ba MPs lwaki baziza omukolo tulinawo nekimalayika ekirala kimukaako lwaki ba MPs baziza omukolo kati badde tebasobola kujja banzi kati watuwadde osuubirayo mu bantu beneewunza nga tebabaddeeyo nga teyalaga nti mukwano gwe tiyaddeyo nabibaaja gun Hildaman
statement wajiwa je yakola sijja kuva mu mpuuga mukatu kimunange na buddu munange kati mu bantu benaba nensubira okulaba nze Hildaman ade musubirayo Hildaman teyabaddeyo era nagize nnyo bwente kandabe because ate manyi Hildaman mukwano gwange Hildaman wawonye mukwano gwange Alani Mayanja Sebunya student wa Mpuuga yali omukozi olukiiko lwa Buganda mumanyi Alani ow'enakaseke teyabaddeyo mukwano gwange wabadde omusuubira nadde musuubira mukwano gwange Charles Tebandeke bamulangira ne ku lukiiko lw'okutegeka teyabaddeyo waliwo omulago nadde nsuubira yasemba bule yaani kana akasajja Twaha Kagabo ne kugulu limu yalaga akajingirire akali kandabikira buya akasajja ako kalinga akagategate mulaba otone bakagattagatta Twaha Kagabo ako nabadde mmanyi kagenda kubaayo eggulu limu yatulaga ne invitation eno invitation yange ekibiina tekiŋŋana agenda gyenjagala biki teyabaddeyo ababaka abalala kati abatali banuupu naye nga nabadde mbasuubira Ssemujju Ŋŋanda nabadde musuubira oyo kuba yagamba yetayiza kuva mu Mpuuga nanensuubira Ssemujju Ŋŋanda nanensuubira Balamu kuba Balamu yakyasinza osomba abantu mobilizer and by the way era newunyiza Balamu opera kuba bamuwa obwa minisita kino kati ninye taata newunyiza nnyo okulaba Balamu kati because Balamu yakyasinza okuba n'omulimu w'okusombera abantu eka balinamuwa bwemulimu ogw'okusomba oba baani badde bamwebuuzaako asomba atya kati Abedi yagala akasente akalye akiyimiriremu Abedi yakimulemesezza yamukubye ekikono omubaka Muwanga Kivumbi saamulabye ate nga kekakiriki ako naye Muwanga Kivumbi nze nadde simusuubira lwansonga badde bakamugoba ku CBS kozi ayasa ebyama Kivumbi badde so amusuubira lwansonga Kivumbi yatuuka ekiseera naye revivinga bakita reviving okwedda bulula ategeera ne Nambooze era Kivumbi era so baamugoba ku CBS bagenda mu Bulango buuza Mayiga mukudda Kivumbi nga taliiko era Kivumbi talidda ku CBS awo tujja kujjawo ono omusajja wa Kampala Central Muhammad Nsereko nabadde musuubira awo neti yalabise nabadde musuubira nno ababa MP abaganda nabo tetwabalabye bamuyanja bana b'emikono nadde nabo mbasuubira yagwa neti yabaddeyo nadde bajja kujagiregiremu yekwatirira awo MPs bonna abavaako saabalabye ba strong politicians ab'e Masaka Bajudi Mbabali Florence Namayanja bonna saabalabyeko badde nsabayo ekintu kino abantu baffe tunonye ku mpuuga agenda kufa bane tumunoonyeko mbegayiridde musajja waffe aleme oba principal amudiremu amukubire kasimu musajja tafiira mu nju sitani talokoka tekigenda kusoboka tetujja musonyiwa tulowooza nti ba MPs baatidde kaadi kubamu sipiiki ya Sseggona yagamba nze nawodde abamu batiisatiisa okujja nze kaadi teyinza kuŋŋaana nkulaba kujja wa Mpuuga anti omanyi lwaki kati ninyo nkusalemu ebigambo anti kati Sseggona takyatiisibwatiisibwa mbuuza lwaki abbye nnyo Sseggona abbye sente nnyingi ate abadde kukosa ne bazibba va ku muto kubba ku sente notaziteeka nazitegeera omala kugenda kuzikwata opange wootera otereka aba apanga ati joka balina obusenge akasenge kalamba busenge bulimu zibiliyoni ebyona aba apanga ati agenda okulaba kalu ate nekyo kyenyini ate akimanyi kyekirishwa kyekyo n'abasajja babbye eggwanga kakati Sseggona lwaki yayogeza maanyi nakati lwaki ali Sseggona jukalulwa ebiri ebiwedde ebiseera ebiri ebiwedde yali amanyi tadda yadda ku lwamaanyi gaani gakyagulanyi gogemaza yali akimanyi tadda Kyagulanyi yeyamuzza kati essaawa zino jukaba abasajja bali kye bayita ego balaba ono omwana bamulanga mwana tu abasajja bano betwali tulowooza mu kwambala amasuuti bakabi n'okwogera oluzungu kumbe bebakyasinza obufere era kino kankyogere ku kamera nze ne muwala wange nkya nandeetera omusajja nga w'amasuuti mugoba
musajja najanga iwa amasuuti esaazi n'abasajja abo bwetulanga abovunaiza babbi bakyasinza obubbi be bakyasinza okuba n'emitima bekyasinza okusaddaaka Sseggona be basajja abamu abakoze ekinene nnyo okukiipinga Museveni mu ntebe kino kankyogere oba nankwata bankwate Sseggona Mpuuga Ssemujju Nganda Abedi Bwanika be basajja bakyasinza okukiipinga Museveni mu ntebe neno nga balimbalimba abantu kumbe no bafuna ebisawo byaki bya ssente katati Katonda avaamu Katonda bwe yamuvaamu wali tu njagala lwale twogere ebigambo bino abasajja bonna abadde ku Kosase akakiiko akalondoola bitongera gavumenti ensasanya yabyo njagala ngambeko wa Sseggona waakoze Ssenyonyi yali ku Kosase yatuuka n'okuleetwa bamutuluki wa Uganda Airline nga talina akakwate kwano ku gavumenti ku Museveni yali mulwanyi nga mutaate omukwano gwani wa Museveni omukazi we ne bamuleeta ajje teyasoma na kusoma kiri awo naye nga bonoga nti omwana wa Kimbo because oli mukwano gwange oba ndi mukwano gwo omwana wa Ssematimba nti ayingirawo akola ye musajja ku Kosase yekka Ssenyonyi and by the way Ssenyonyi naye musajja akoze Kosase olwaliwo ngambaayo Sseggona kikyakoze Sseggona gwe tubale tumanyi nti w'amaanyi ayogera bwagira bwati n'olugesigesi gwe asimba amaaso nagira bwati okiwuliza njagala ombuulireyo essaawa zino njagala ombuulireyo essaawa zino ali ku kakiko ka Kosase wa waagize n'ateeka abantu ku bunkeke nga Ssenyonyi bwe yali ku guuni nga tubale tumusubira kuba munnamateeka bafuula nti bamanyi because nga tumanyi nti okumuteeka ku Kosase tukimanyi bulungi nnyo yasoma amateeka 1 ye musajja ateri antama 2 ye musajja alina experience ne tumanyi nti ndoza ne Kyagulanyi omuteeka ku Kosase n'okumuteeka ku Kosase yamanya nti omusajja gwentaddewo yamuteekawo amukola ki amwesiga naye Ssenyonyi atalina nnyo obumanyirivu mu bintu bya bufuzi oba politics because abadde mu byamawulire naye yateeka abantu ku ki kubonkenge so kati obwo obukiiko babbi ne babba kati saa zino Sseggona maliza Sseggona talina kyeyeetaaga bazimbye ebizimbe bakoze buli kimu kyonna esa zino tetugenda mulaba nga naye yayanira kaadi anti kati wuliza tagenda yayanira kaadi kyagenda okola kikino abasajja kanigenda kuwa ekigambo kino Sseggona ogenda kola anti wuliza ebigambo bino Sseggona bagendamu obwa minisita mu gavumenti bwe tutunulira abantu ababadde ku mukolo be yayita ba MPs be yabba nabo be yasose n'okuwa akazindaalo Esther Foyochan Prosa Kampurira Solomon Sirwanyi bona bali ku commission abasatu abo yabba nabo era omu yagambye Abaganda mwabaki oyo yavudde embalala ndowooza yakampulira Abaganda mwabaki avaayo gwe mutta mukakati ono leader opposition yali w'amaanyi nga ne mu parliament mutya ne mumutta nga awaana Mpuuga ndi Mpuuga teyabba kati omulanaga Mpuuga teyabba waliwo eyekozesa akaloboozi Mpuuga teyabba oyo ye Afoyochan mbu bamuwa akasiimo biki omuntu gwe wadde akasiimo biki webito so awe basobodde okukola ki okubaawo abeeyo mpozi Asumani basalirwa nono omusajja ate Asumani of course tukimanyi ffenna amanyiddwa waagwa era lwakuba tabakuba Kyagulanyi naye teyandibadde mu parliament yali mu kabina akakajiema nga tekalina mulamu Kyagulanyi musajja mugumu mboza lwaki buli gwayambye amuvuddemu bona bye yaleeta kubanga Mpuuga yali mugundi abadde mu bibiina ebyenjawulo tiyafugako yadde simanyi olibo oti omusajja ebitiibwa ebinene na buli kimu kyonna kyonna Kyagulanyi ndabeko ku bantu Kyagulanyi bye yayamba ne babakomyawo mu parliament waliwo ekisajja ky'ebusoga ekyo waliwo ekisajja ky'ebusoga bakitaani ekisajja ky'ebusoga ekyo kyali kigudde kyali kyefudisi kyali kigudde mwiru n'agenda n'akibeereramu nekidda we kyadda kyayingira kibiina kirala era waliwo ekisajja ekirugwa zekyobola nakugamba ebigambo bino Kyagulanyi ye mulokola omutuufu anti buusa lwaki asonyiwa nze bannange ndi mulokole naye bwekituuka kweyo levo nze waliwo omuntu bwetuuka nenga Mukama nze ono ye mukulekedde sijja bisobola yamusonyiwa waliwo ekisajja ekirugwala kubanga ekyo ekisajja kibasaalirwa ekyo ekisajja ekyo nekyo kiwadri simanyi wadri nti kyekirugwala esi gye bakubira Kyagulanyi gye battira dereva we gye bali bagenda okuttira Kyagulanyi gye battira Kawuma katono batte Kyagulanyi because olw'okuba ani bwe kyadda anyway awo tuveeyo tukomyewo ku mukolo
ba MPs baguzize oba bambatidde ki baba bategedde kiyinza okuddirira manyaawo Kyagulanyi badde abaterese ng'alinza okulaba atwasirise buli omu alabe oli yangaye nti Kyagulanyi badde alinza okulaba musiraamu kyalimbalimba nti musiraamu ng'ate amala n'agenda ku mudaala gw'embizzi okitegedde mukatuliki kyoyo ate amala misomo nga batandika okusembera asembera era ku TV buli omu alekule alabe teri atabadde ku TV taata nze natudde ku TV n'amaaso ne gannuma nga saaka kuvaako tuluka mu speech ya Mpuuga Mpuuga mu speech yagambye nti obudde businga agenda kati kumala mu kusomesa bantu byabufuzi era nti yeta buli kimu kanziremuko ku bibuuzo oba ani yadda bimubuuzizza kanziremuko ku bibuuzo so bwagamba kanziremuko ku bibuuzo n'agamba Mpuuga azzaako ki Mpuuga addawa awo n'atandika okweyogeza simanyi ekya leader opposition nali nkibadde MP mbadde ebisanja bisatu nsobola okufuga nsobola okulembeza simanyi nsobola okubeera omukulembeze w'eggwanga nakyo yakyogedde wanopo naye yogezaawo biki byagenda osomesa bannabyabufuzi byatasomesezza oba abantu gambu kati amaanyi gonna ngenda gamala mu kusomesa eyo bagiyita konsole kwezaamu maanyi already yaswala dda olwa Mpuuga talina kwagenda kusomesa amusomese kubba era mpozi bagenda kusomesa babbi banne agenda kusomesa bubbi obbo otya maybe akole akabina nga bakayita money heist obbo otya n'osigala awulira kaddemu Mpuuga agenda kola kibayita money heist kabina kabufuzi akobubbi money heist nze ntera okukola firimu obubbi ng'obubbi bwa ssente money heist Mpuuga bw'aba agamba agenda kusomesa mpozi ng'agamba nti agenda kukola kigundi kye bakiyita money heist engeri gye babbamu ki engeri gye babbamu ssente kubanga olwaleero Mpuuga agenda kusomesa ki byabufuzi mbo legacy yagitta owekitiibwa era n'abamuliko essaawa ate agenda ki actually ataliso kitegeera n'essaawa zino abamuliko nabo baagala mubba z'ayina yakizudde nti n'abamulibamwagalako nga ye baagala ssente ate nange kyenjagala njagala bamubeereko nnyo bamubbe bamukalize sente zaffe bazitwale agudde mu Abedi yabba essente z'obugubi agenda nkugambye kateega akola ku bayita Abedi tagenda mulekera 10 batutunuulira katuwuliza tagenda kukola ku kye bayita Abedi essaawa zino okugambye tayagala kulaba ku Abedi era teekawaaga kino kukyogedde wano ku gundi yo ku channel yo ogenda okola conflict between Mpuuga nani n'Abedi teekawaaga anti Abedi tayiminanga Abedi olwalira akuwagira enkya n'adda ku mulala olaba yennyini yeegaana ekibiina kye ye mafiya olaba yennyini yeegaana ekibiina kye yeegaana kyakiye okwegaana kiwe kutya n'agivaamu neyeegaana ekibiina kye n'agenda mu bibiina ebyo ng'ayina ekikye gwe weegaana otya ennyumba yo n'ogenda mu nnyumba y'omulala ogenda osule wa neiba amakago n'ogaleka kati oyinza omwesiga oyo abatutunuulira still mbadde ntunulira ku bantu abazze ku mukolo gwe abakulembeze b'ebibiina kwabaddeko Joseph Kabuleta namulabye owa NIDI yes kwabaddeko Ken Lukyamuzi owa CP oyo ffenna tumumanyi muzeeyi wakaza kyalina talina gundi yonna womutwala wonna wagenda wakola atya wanna buli wamu womuwana amafuta kwabaddeko basalirwa oyo talina makulu ndoza benerabi omukolo kaya bonna beyayise kati ninyo taata bonna beyayise tebalina makulu yayise butaswala omukolo gubereko ku bantu abantu badde basobola omuweesa ekitiibwa tebazze baaganye abadde bayinza okuweesa Mpuuga ekitiibwa ngamba yani yabadde nga muweesa ekitiibwa tokera amazima tokere ku mukolo ngamba nti wuuno olaba nga ne bano namujjo yabbye bakoze okugenda Anita n'agenda lwaki teyayita sipiika lwaki teyayita sipiika zinabadde nsubira sipiika agende sipiika mukama we mu palamenti anti kakati omusajja oyo omulaba mbagambye ebigambo bino Mpuuga agenda kwewa obutwa yadde asuubira nti jjukira mukwano nnyo gwani kwa Anita teyakoze eki kati yamuyita naye teyazze kyabadde kirala bamulese abasajja abakukozesa ne bakuleka muki wulira babbalamu tebalabiseeko because badde basuubira ba MPs ekikyasinza omukuba ewala
ba MPs abandi badde bamuli okumpi ennyo babadde akulembera mu parliament nga leader of opposition badde bamuwana baani gamba abadde leader of opposition tusubira aba MPs abasukka mu kinaana actually aba MPs ekitono nnyo tusubira amakumi aga kuba Nuupu yo ina yatano kubanga yakugamba abasinga yabakola ki yabaleeta ekitono nnyo tusubira amakumi aga teyaweza wadde omwenda ate nga n'abaddeyo twali tubasuubira baagala mukyala we Abedi abadde mobilizer kaka Esther Kampulira yabba naye Kafayo Chani yabba naye bona babbi Solomon Sirwanyi yabba naye era abadde basuubirwa anyway kyembadde njala okubuuza mu kiri nti Mpuuga ku byayogedde wadde speech eyo nayo agenda tandika kibiina kirala yabadde zina aim etandika kibiina ebigambo ne bimuggwerako awo n'abulwa kyazzaako kati yabadde ensonga erimu eri bweti Mpuuga yazze yadagala kwanjula kibiina kino byonna bya Thanksgiving tena byebaza Katonda yabadde ayise okwanjula yakozesa party eyanjula party webale function eyanjula political party yes kati nga manyi nti banaakola party oba bwaweza abantu abo yabadde asuubira ba MPs basu alina MPs abadde asuubira Mpuuga ali disappointed nnyo kati gwe tulaba nti andi Mpuuga yayokyezza teyandikoze mukolo ogwo Twanti babadde no bamuwande bakola bichi byonna yandibadde asooka n'asirika ne bamuwandire nga bajja ssente mu NRM ne bazimuwa so yabadde asubira ba MPs then n'abantu abo abaddewo ng'amanyi nti bajja kuba bangi ng'obuzibu bw'ayina bebuzibu bw'abantu abo abaasoma bawuliriza nnyo advices okuwabulwa ate ng'awabulwa n'abo balooza abaasoma kumbe bamunyiika so bwe yalabye ng'abantu ttanapo eganye ba MPs baganye n'abantu tebazze abakungu ab'ebitiibwa bayayise bakatikkiro bani baganye bafaaza ababishopu baganye kugamba disappointed ogw'ekibiina n'aguvaako yabadde eyimuye ekibiina ekyo kibadde kigenda kubeera mwani abasooka Mpuuga nga yakikulira Abedi Bwanika nga yamuddirira nga mulimu gundi nga mulimu Mukaako nga mulimu n'omusajja omulala yali nga Mabikke webale so yatidde ng'abantu tebazze awo nga tasobola kukwogera kubanga Abedi yali yatugamba dda mujje mufune ovule empya simanyi tugenda kwanjira ovule zali mu pampa kati wuliriza baadde bakoze ne uniform bazizizaayo kati kankikubuli olwaleero bwekimanyi nti kino kankiddemu kyogere Mpuuga bakoze uniforms ez'ekibiina kyabwe banga ekibiina kyabwe kifaananga akatebe kano baadde bagenda zigaba wulira katino byenkugamba bituufu nina source ababaddeyo nina source muganda wange bakoze nga uniform naye nga si overall bakoze t-shirt n'empale bakoze Bedi bamuggyako ssente enyingi ennyo okuba t-shirts ezo ne gundi ng'era nga kuliko ekibiina ekigambo ky'ekibiina nga wansi kiriko Mpuuga my leader era tekawo abiri mu maaso ogenda biraba t-shirt bazikutte bakoze katoni ne katoni bazizizaayo ng'amanyi abantu bagenda kujja yes era badde bagenda zigabira abantu bazambale badde bagakikola naye bageze okanga abantu batono nga bagenda kuswala n'abakungu nga tebazze yes abakungu tebazze Katikkiro tazze ye mugenyi omukulu Speaker tazze Mpuuga talina mirembe era abantu basomedde Mpuuga mumukwata nnyo baagala Joyce baagala Mpuuga kati kwa sawa zino katenge jo kyali mukyalo omupya beera nnyo kwaliyo omukyalo omukulu gwali nayita muliiko nnyo era wamulabye nga ne ku mukolo taliiwo nnyo nga taliiwo nnyo Joyce omusajja oyo munyweze agenda kwewa obutwa mukwateko Mpuuga agenda yingira kibiina kya Piraawo oba agenda yingira kya kuba nalabye kala zaakyo ziriko lugulini yabadde akoze ekiki Mpuuga agenda kuba assistant wa Piraawo kuba nalabye nono kabuleeta ng'atambula tugenda tambula ffenna Uganda yonna nze ngitambudde katugenda tambula ffenna Mpuuga agenda nkugambye yabadde n'ekibiina kye kirimu kabuleeta n'ekiki yakireka kyuka bamukwatamu biki bamukwata biki n'ebirala nakikola ki ate kade saa zino ate kabuleeta ali mu kisinde anesa kye batandika ne bagundi abo beera ba Mukaako ali mu kisinde kati kabuleeta kati ali eno wa Piraawo bamugiraagira awo naye nga ate ne kabuleeta yali abalaya
byakufuna ki teyali serious ojuga bamukwata ne badaga ebitiku eri ku office ze waggulu eri yiziti naggulu side ze ngogena ngaluzira ndozo banga luzireyo ntungo mbuya side yes kakati okuva olwo kabuleta jukira abasajja abo bibabala kati sasa zino kugamba ebigambo bino badde bakoze ekibi nga Mpuga ye leader waabwe Mpuga my leader era nga t-shirt ereko wano wansi Mpuga my leader wano waliwo ekibi gudi y'ekibiina kye kati essaawa zino nkugamba ebigambo bino alina ebintu bibiri agenda kwesimba kuba president Mpuga naye nga sponsor yani kutataganya Kalulu yes kutataganya kana kutataganya Nuupu lwakwa kati yakirabye tasobola kutataganya Nuupu kati tekyasoboka Nuupu yo yamubuuse ekyokubina NRM yamubuuse kati aliwa ali Tengejja nkugambye omanya abantu bali depressed yewe ekitiibwa Mpuga yes yabadde agenda kukola ekintu ekyo akakasaba NRM abagambe kubanga nga bwe nakugamba essaawa zino omuntu baleeta abayimbi bloggers bakube Kyagulanyi ebikola ki yamulemu basooka kweta abayimbi omusimbi ne gutambula bakubaani nga bwe twayogera luli ne balemwa bloggers ne babakola ki ne balemwa ne baleeta omuyimbi waabwe ono mutegedde olio aliye ne sikini nakola nebikola ki era kyova olaba bamulese ne kati bagenda kunyiga oba munyige balese omuyimbi waabwe nga balowooza yajja kuŋŋaanya agambye nti bakubidde Uncle Puzzle ne bamugamba Uncle liri Puzzle gw'olina hiiti kyangwa oyimbe ku mukolo yatasobola kugenda ne baleta aliyeni ate nga yantu agoba bagobe ne baleta aliyeni bwe balesa aliyeni abantu yagobye bagobe badde baloza baleta aliyeni agenda kusomboola abantu kati munyiga abanyiga kyokubirulira okumanyo kati owekitiibwa nasooka jjayi yateka okwetiyula nga line aliyeni neyetiyula nga bwadde eno wamulabye namulabye lwaki nkugambye nti Mpuga bamukwate kazo omuntu ena nga oli stressed embalabe zikola ki olabye Mpuga nettama lyafudde nina Empuga lino zijjudde masira meereere mbala zijjudde n'amasira talina na muntu ayinza zimunyiga ate mukyala we tewamulabye mukyala we Nabanja Maria wamulabye amukwata nabo wamulabye amuliko nabo omanyi n'omukyala naye yanyiiga omanyi nti omukyala eddira Mbogo kati osobola okwesanga Kyagulanyi wa Mbogo anti wulira osobola okwesanga n'omukyala okujja ku mukolo bakasamukake yafukabire na wansi nyamba onja kuswala okutuula walinzeka gozaye musanyufu okulanga Abedi nga teyayogedde ku mukolo gozaye musanyufu ali Abedi nga bamukyaliddewo awo kati yakutte microphone nga bamuwajaki yassa omukolo abadde organizer yassa omukolo walabeko omukolo ogubanga chairman n'atayogera yassa omukolo Abedi chairman organizing committee committee bakugamba essaawa zino akuba essimu essaawa zino ali mu blacklist akubira Mpuga essimu tayitamu abaana kukakatakwata kati yamutadde mu blacklist nkugambye teekawo abiri tuli wano tukyogedde wano tuli abantu babiri n'abantu abatulaba ogenda kulaba olutalo lugenda okujja Mpuga naani Abedi Biva Organic akugamba nti gwe alina obuzibu mu ndwadde alina ebizibuzibu prostate mu baami tokyasobola kusiba musulo gukuyita mu buyisi mu bakyala olina fibroids bino ebizimbe ebibeera mu mbuto z'abakyala ebyagaana okufuna embuto ebyagaana okuzaala bw'ogenda mu nsonga olumizibwa nnyo mu nsonga oluusi ogenda togenda bw'ogenda olwayo nnyo oluusi bwe bityo ng'olina ebintu bitategereka mu lubuto akina simanyi namu omusujja simanyi nabuguma ofuna embuto zivaamu n'ebiringa ebyo alina ulcers zakulemesa okulya emmere tolya matooke tolya nyama simanyi tolya tolya bintu biwoomerera ebintu ng'ebyo walinako simanyi bagambye ne ania bakulongosa ania oluusi agaana bwadda bwakomawo bwagenda bamulongosa bwadda bwakomawo n'ebiringa ebyo bana balina emmeeme z'emabega n'ebintu ebiringa ebyo byonna Biva Organic babijjanjabira ddala pressure ya wagulu oba ya wansi gendayo bannaffe Biva Organic wali Emengo opposite court y'Emengo wali kikuba kyamaawo abakyala batunda omwengo omuganda ojjabbo balaba kati weyongerako maaso katono kizimbe ojjabbo kiraba kiwanvu nnyo kiriko langi eza green ezangi ezafennyini eza Biva ne kakala kalinga kakacungwacungwa n'ekigambo Biva Organic kakati awo waliwo abasawo bonna bajjanjaba mu ngeri ey'ekidokita ey'ekizungu kye bayita medical
waliwo ba medical personnel ba doctor ba medical doctors then ate ne bakufumbira n'eddagala egganda mu ngeri ya habo kubanga bo bakozesa butonde oba gye bayita natural products basangibwawo nkugambye Mengo kizimba obeera okiraba opposite oba Masengere ng'omazeeyo ku Masengere ate ne Masaka gye bali Embalala gye bali Eruwero gye bali Erugazi gye bali Ejjinja gye bali byonna osobola okuba nga obasangayo gendawo Dr. Senjobe Richard ajja kuba nga ate wali asobola okuba nga akukeberako kiye kikuluma obulwadde obadde njo butambuza otya alabe level y'obulwadde kwe buli asobola okuba nga akufunira eddagala osobola okuba nga ojjanjabibwa mugende eyo obulamu mutuba obulamu mutuba oba oyinza okugamba nti ani bagamba nti obulamu ki obulamu mutuba yes abamu bagamba asiika obulamu tassa mukono nga obusiika wolekaawo tutwale nti osiika binyeba bwotatabula bisiriira kati bwe bulamu obwo bwe buto butambula Musumba jala kuwunzikira wano program tugiwunzisa olwaleero tutegedde Abedi takyakwatagana mukama we yamubye yamuzudde nti yamubye yamutadde mu blacklist ye baagala bwakuba bamukwata bayina omukwata oli mukyala we era essaawa zino kati omuntu ayinza okubudaabuda Mpuuga essaawa zino Joyce agala obulamu bwabo abasajja abeetabye n'empuuga kati nga ebyobufuzi byabiriwa kuba nalabye ku interview ya Abedi nti agenda kuva mu Nopo ateekateeka kuva mu Nopo officially era yavaamu dda nga we yabeera mudde kati ensonga erimu eri bweti kino kakikugamba olwaleero amanyi abasajja batubikka akagundi olwokuba balina envi basajja bakulu bambala amasuuti be bakola ki ne tubawa ebitiibwa ffe abambala zi t-shirt n'ebirala byonna oba era balowooza kyobula ne mu kyaki anze osobola okugenda mu kyaki nga nyambadde t-shirt okitegeera ekigambo ekyo omanyi lwaki nti okwambala ne weebikka n'okola otya si kyekikulu so bano babadde bagoberedde Mpuuga nga balowooza ye liida waabwe omukolo ne gwabalaze nti balina kye bali abona bamugoberete nkugambe tebamwagala Mpuuga yasikwalinze Kyagulanyi yasikwalinze kalibo kati ombuza n'ekibuuzo kibi kireka wa Mpuuga omukolo nga wagulabye gwalese wa Mpuuga anti ate Mpuuga yafiiridde ddala ne NRM egenda mu kasuka tekyayagala kati ate NRM teyagala bafeeri tubasaba yakola atya kato gundi bamitani ashibaga kato weto bwekola okujjayo neekuleeta omala okusembeza kati essaawa zino Mpuuga ye ashibaga kato njagala kusaba okusubscribinga gwatanaba kusubscribinga akagambo subscribe wekali wansi awo kanyige muti ate omala okanyigamu ogende wali awali personal balayikinge then gwe mulala layikinga buli olaba video eno girayikinge giteeke kwa comment baako kyogamba sharinga baako ne bogiweereza ebintu osobola okuba nga bitambula bisobola okuba nga bitambula tujja kwongera okuba nga tubawa tulina emboozi eddako mugenda kugifuna bulungi nnyo emboozi ya station emuzayise Matimba ayoyo weeri tulina bali tugende ku yaguune ku ya Jaria ne Bruno ate yo njiina mukama abakuuma embere bulungi mweraba